Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa. Obwenkya buba wala okusinziira tuba twebakidde. Naye ffe nga twebase tufuluuta, tetumanyi kigenda mu maaso, Mukama abeerawo okutukuuma. Ne wataba yadde ekiwuka ekiyingira mu nnyindo newankubadde zisuula nzigule. Awo nno tetulema kutenda amaanyi aga Mukama Katonda waffe. Ekyamazima, Mukama atukolera bingi nnyo tubiyisaako n'amaaso. Kwegamba ne tubifuula ebya bulijjo. Naye mu programu eno ensulo ey'enkya twongera okwejjukanya nti buli kintu kyonna ekirungi ekitutuukako kiva eri Mukama Katonda. N'olw'ensonga eyo twongera okwebaza Mukama olw'ebyo ebirungi by'atuwa, bingi by'atukolera nga tetumusabye na kumusaba. Ekyamazima by'atukolera nga tetusabye bye bisinga n'obungi, kuba ye asinga okumanya obwetaavu bwaffe. Oluusi ne bye tusaba tetubyetaaga, naye nga tubiyaayaanira buyaayaanizi olw'okwegomba okw'emitima gyaffe. Oluusi ne bituwalula n'okutuwalula, ne bitujja mu kkubo ettuufu, ne bituwabya, ne bitutwala, ne bituyiringisa paka mu kkubo ekyamu. Naye Mukama abeerawo bulijjo kulungamya obulamu bwaffe, okutukuuma, ate okulaba nti atuwa obuwanguzi ne wakati nga tuli mu lutalo luno olunene, omulabe ng'afunze ekyonga, obuwanguzi tubufuna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala okwebaza gwe wenna akeeredde ku programu eno ensulo ey'enkya n'ogamba nti olwaleero nteekwa okutandika olunaku ne Katonda. Mukama akuwe nnyo omukisa, ojja kukola bulungi nnyo. Buuzuukusa ab'omu nju yo bonna nabo bakeerere ku 3 ABN ku programu eno ensulo ey'enkya. Ate n'okkubira akasimu omulala omugamba owaayi nti obudde bwebwo, ensulo eyingiddewo, togisubwa. Nkwebaza nnyo olw'okweyama okwo kw'okola n'ogamba nti buli lunaku nteekwa okkeerera ku TV 3 ABN ndabe programu ensulo ey'enkya. Njagala okusuubiza nti ne leero Mukama Katonda aleese entanda. Weetegeke bwetegesi, tusumulule, manyi nga Mukama ajja kwogera naffe. Kale nno nja kusaba wooli weewombeeke nate tuweeyo okusaba. Katonda waffe omulungi, njagala okwebaza kubanga otukoledde bingi okubeera nga tukyaliwo ne mu kaseera kano. Kibadde kisa kyo Mukama ffe okubanga tetunnamalibwawo omuyaga guno oguli mu nsi ogututte abanene n'abatono. Omulabe Sitaani ng'afunyizza amazeeko, Mukama ate ggwe naawe otaddewo embeera nti ne mu mbeera efaanana bwetyo tukyasobola okugiyitamu nga tuli bawanguzi. Tuwe omukisa Mukama enkyeno eya leero nga tugenda okuyiga omwoyo waabe okutuyigiriza. Bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Njagala okutandika nga nkubuuza ekibuuzo nti wali ofukamiddeko ku maviivi go n'osaba Mukama Katonda n'omugamba Mukama, bw'onkolera kino nange ngenda kukola bwe nti. Ofunze n'obaako ky'osuubiza Mukama n'ogamba nti Mukama, bw'ompa omulimu ngenda kukwata ekitundu ky'omusaala gwange nkikuddize
olw'okukwebaza. Naye njagala era nkubuuze, mu ebyo byonna by'ozoosuubiza Mukama bimeka by'otuukirizza? Bimeka by'otuukirizza? Mu covenant oba endagaano eyasooka, abaana ba Isirayiri tulaba nti basuubiza Mukama ku lusozi Sinaayi, ne bagamba Mukama byonna by'ayogedde tujja kubikwata. Naye wayita akaseera katono nnyo ne beekolera ennyana ate ne bamenya ebiragiro bya Mukama. Nekigezaako okundaga nti ebisuubizo abantu bye tutera okukola nga tubikola eri Katonda tebitera kunywerera, tebibeerera, tebiwangaala, bibeerawo kaseera. Mirundi mingi tusuubiza embeera ekyagaanye, bwe mala okutereera nga tubyerabira nga tubivaako. Naye mu ndagaano eno Mukama yatusuubiza, era olwaleero tulina ekyokuyiga. Kigamba nti ebisuubizo ebikulu eby'omuwendo omungi, ebisuubizo ebikulu eby'omuwendo omungi, great and precious promises, bye biriwo ebyo. Njagala kugamba nti bingi tetujja na kubimalayo, naye twagala okulaba ebisuubizo bya Katonda, ebisuubizo bya Katonda. Mu Peetero ebbaluwa ey'okubiri essuula esooka olunyiriri olwokuna, Bayibuli egamba bw'eti: ebyatuweesa ebyasuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanira awamu obuzaaliranwa bwa Katonda, bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Nti ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo. Waliwo ebisuubizibwa bingi mu kigambo kya Katonda Bayibuli, naye okusuubiza kwa Katonda tetusobola kukugeraageranya ku kw'abantu, kubanga okusuubiza kw'abantu emirundi egisinga nga bwe nagambye tekutera kunywerera. Balina n'olugero ogamba nti akusuubiza akira akumma. Baba tebategeeza nti akusuubiza anaakuwa, nti naye waakiri aba ataddewokko ku ssuubi, kwegamba takuleka mu mbeera eri ey'obutaba na ssuubi, akuteerawokko ku mbeera y'essuubi newankubadde nga taakuwe. Naye Mukama Katonda bw'asuubiza ate ye ebibyo bifaanana bitya? Bayibuli mu Tito ebbaluwa eno Pawulo gy'awandiikira Tito essuula esooka olunyiriri olwokubiri agamba nti mu kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo. Agamba nti Katonda atayinza kulimba. Mu bufunze kyagezaako tugamba nti Katonda bw'asuubiza atuukiriza by'asuubiza. Katonda waffe si mulimba, Katonda waffe wa mazima, anywerera ku kigambo kye. Ekigambo kye tekikyuka na mbeera, kisigala kituufu, kisigala kikakafu mu mbeera yonna. Kyova olaba nti mu ndagaano eno empya tunywerera ku kisuubizo kya Katonda, ebisuubizo bye byakola gye tuli, nga yeeyama okutubeererawo mu mbeera yonna, nga yeeyama singa luli mu kusooka nti omuntu yeeyama okutambulira ku biragiro bya Katonda ne wayita akaseera katono ate n'abimenya. Naye ku luno Katonda yennyini ye yeeyama n'agamba nti amateeka gange ndigawandiika ku birowoozo byo gabeereko
osobole ng'ogalowooza emisana n'ekiro ogatambulirengamu ebiseera byonna ate nga kikakafu nti Mukama akikola. Kwegamba ekisuubizo ky'ekintu ekikakafu nga waliwo n'obukakafu obukwatikako obulaga nti ekintu kino ekikoleddwa kituufu. Tusobola okwesiga ebisuubizo bya Katonda, tuyinza okubinywererako ye, kubanga Katonda Bayibuli etugambye talimba ate tayinza kulimba. Era abaana ba Katonda singa tusobola okunywerera ku bisuubizo bya Katonda enkumuliitu ebiri mu kigambo kye Bayibuli, twandibadde n'obulamu obw'enjawulo obwawukana ennyo ku bulamu bw'abo abatakkiriza. N'emirundi mingi twesanze mu mbeera ng'ate ffe be twandibadde tuyamba okubudaabuda ate bo be batubudaabuda. Lwaki? Kubanga tetwesize bisuubizo bya Katonda. Oluusi tulowooza nti ebisuubizo bya Katonda biringa by'abantu, naye Katonda ye ebibye tebikyuka. Bw'agamba nti kino aba akitegeeza. Peetero atugambye nti Katonda akola ekisuubizo ekyo nti tuyinziza ddala okuddizibwa mu kifaananyi kya Katonda okusinziira ku lunyiriri lwe tusomye. Era ekyo Mukama Katonda asobola okukikola singa tukkiriza ne twewaayo obulamu bwaffe ne tubukwasa Yesu Kristo ne tuwuliriza ekigambo kye ne kitusalaasala, tusobola okuddizibwayo mu kifaananyi kya Katonda. Katonda atusuubiza nti kisoboka ffe okununulibwa okuva mu nsi eno ew'omoggose, ensi eno ekyankalanye, ensi eno etabanguse olw'ekibi. Olwaleero twagala okutunuulira ebisuubizo bya Katonda bino bingi, tugenda kunokolayo ebimu ku ebyo ebitonotono Mukama Katonda byatusuubiza, we tuyinza okwesigama ne tugamba nedda siva ku Mukama Katonda kubanga Mukama yasuubiza. Bw'osoma eri Ebbulaniya essula 13 olunyiriri olw'okutaano, Katonda agamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Singa ntegeera nti Katonda wange tagenda kundekerera nemba mumatize mu nsonga eyo, tewali nsonga yonna egenda kunzijja ku Mukama Katonda. Kubanga Mukama kino ekisuubiza atugamba nti mu mbeera yonna sijja kukuleka, nja kubeera naawe. Bigambo bye bimu bifaanagana n'ebyo Mukama waffe Yesu Kristo byayogera mu Matayo essula ya 28 olunyiriri olwabiri ng'agamba nti laba nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Njagala okulowooza nti Mukama Katonda ne bwe yandibadde ng'atuwadde ekisuubizo ekyo ng'ebisuubizo ebirala tebiriiwo, naye ng'atuwadde ekisuubizo ekyo kyokka, obulamu bwaffe bwanditambudde. Oyinza okufumiitirizaamu kye kiyinza okutegeeza okutambula ne Kristo n'akugamba nti ali wamu naawe mu kuyita mu mirembe gino gyonna paka emirembe gino bwe giriggwaawo, okudda ogwokubiri ng'ali wamu naawe. Ekyo ekisuubizo muganda wange lwaki tekiba bumativu nti oba mbeera ki oba katamu naye okayitamu naye, Mukama waffe Yesu Kristo ali wamu naawe. Mukwano gwange mpuliriza era ndaba ekyo ekisuubizo oyinza okyetwalira n'okissa mu bulamu bwo, n'obeera mumativu nti Katonda akugambye siri kwabulira, kyayogedde akitegeeza, ojja kuba n'obulamu obw'enjawulo obukira ku bulamu obw'abantu. Bw'osoma Bafiripi essula esooka olw'omukaaga, ayina ekisuubizo ekirala kyakola Pawulo kyawandiikako ng'agamba nti nga ntegeeredde ddala kino,
ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuuka ku lunaku kwa Yesu Kristo. Okimanyi nti Katonda yatandika okukkiriza okwo mu ggwe, okukkiriza okw'amazima ajja kukutuukiriza okutuusa ku lunaku luli Yesu Kristo ng'akomyewo omulundi ogwokubiri. Kati lwaki embeera ejja nenyuyo okukkiriza kwaffe oluusi ne tubifanamu ate nga tukakasizza ne tweyama ne tuwaayo obulamu bwaffe ne tubatizibwa ne tugamba twewaddeyo okugoberera. Lwaki ebizibu bwe bijja tuyuuga? Kubanga abwesigamu tunywereza mu bisuubizo bya Katonda. Oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kugumaliriza. Waliwo omuze ogukyakulemeddeko naye nkukakasa oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe. Mwewe waayo omutima gwe okkiriza kukozese n'ekyo ekiganye ky'olaba Mukama ajja kirenya ku nfeete, kijja kuggwaawo mu bulamu bwo. Ebisuubizo bya Mukama bingi. Kamaala mu Bayibuli sobola bimalayo. Bw'osoma eri Malaki 3:10 asuubiza abo abagenda okumuwa ekitundu eky'ekkumi ekiramba, abagenda okimuddiza mu mawanika ge, ng'agamba mungeze mulabe obanga siribaggulirawo ebituli by'eggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gujja. Ekitulemesa okutoola ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu bwesigwa kubanga ekisuubizo kino tetunnaba kukikkiriza mu bulamu bwaffe nti kya ddala, tukirabanga kya kiwaani, tukirabanga kya bulimba. Sitaani atutimbye ebbula n'atulowoozesa nti bye tuwa Mukama biba bifudde ttayo, so nga ate bwe tuba tuddizza Mukama tuba tetulina kye tufiiriddwa, tuba tufunyeemu bufunyi. Bantu bangi mu nsi eno enkola eyo bagimanyi. Obasanga kwegamba ye agamba teeka ssente woofuna, ye abazza n'amanya nti kati wano bwe nsaasaanyizaawo bwe ziti nja kuggyawo bwe ziti. Yenkola yaabwe mu nsi gye bakwasaganyaamu ebintu. Naye ne Mukama ekisuubizo kino ekikakafu nti agenda kutuwa omukisa, si mu mirimu gyaffe gyokka, si mu bizinesi zokka, si mu byansimbi byokka, naye ne mu bulamu bwaffe mu ngeri endala zonna waakutuwa omukisa. Tulemeddwa okwesiga ekisuubizo kino, bwe tutyo ne tulemererwa okutuukiriza ekyo kye tulina okuzza eri Mukama. Ne tumaliriza nga tufuuse bayaaye, banyazi, babbi, ababba Katonda. Katonda baga nti bamunyaga. Naye lwaki? Kubanga tetukkiririza mu bisuubizo bya Katonda. Katonda alina ebisuubizo ebikulu, ebinene, eby'omuwendo omungi. Yokaana ekisooka essula esooka olw'omwenda atusuubiza okusonyiyibwa. Agamba bwe twatula ebibi byaffe, ye mwesigwa era omutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Ekyo ekisuubizo kyatuwaawo gw'okikkiriza. Atugamba ebibi tubyatule gy'ali. Kiki ekikutwala eri omuntu okumwatulira ebibi? Ng'ate waliwo ekisuubizo wano nti Katonda ye kennyini gwe tulina okwatulira. Kwano gwange ndaba ebisuubizo bya Katonda byonna bikakafu. Era tulina okukkiriza nti Katonda oyo atalimba wakutubituukiriza mu bulamu bwaffe. Bw'aba tusuubiza okusonyiyibwa eri buli kibi ekyatuddwa, tubeere bakakafu nti gwe ne bw'oba olowooza nti kinene kitya, kimukwase Mukama ajja kusonyiwa ekibi ekyo. Tulina ebisuubizo bingi nnyo mu Bayibuli. Bayibuli atugamba Matayo 7:7 nti musabe muliweebwa, mukonkone oba mweyanjule muliggulibwawo, munoonye mulizuula. Ebigambo ebyo bikakafu, ebyo bisuubizo Mukama byatuwa nga tulina okubikkiririzamu. Ate si kyokka, naye tulina okubiyaayanira, tulina okubikaayanira. Kankozesa ekigambo ekyo Oluganda ndowooza gwe yakozesezza, but we have to claim for those promises. Era Mukama wasuubiza bwoti.
tuba tumujjukiza kubanga tamanyi, naye tuba tulaga obwesige bwe tulina mu bisuubizo Mukama Katonda by'akoze gye tuli. Bayibuli kyegamba eri mu Yeremiya 29:13 nti mulinoonya era mulindaba bwe mulineekenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Ebyo bisuubizo bikakafu, naye kyenjagala weetegereze nti buli kisuubizo kya Mukama kiriko nkayiteeka kwa kkulizo condition nti kijja kutuukirizibwa singa obaako ky'okoze. Mukama tujja muzuula singa tumunoonya mu mazima. Mukama ajja kutusonyiwa singa twatula. Agenda kutuwa omukisa omuyitirivu singa tuzza ebitundu eby'ekkumi n'ebirabo mu bwesigwa mu butuufu bwabyo. Mukama ajja kutuukiriza ekyo kye yatandika mu ffe singa tusigala nga tuli beesigwa gy'ali. Bayibuli egamba mu Yokaana 14:25-26 mu kuzuukiza Laazaalo agamba Maliza tinze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze ne bw'alifa aliba mulamu. Ekyo kisuubizo ky'amaanyi nnyo nti buli oyo yenna akkiriza Yesu Kristo kirina okuba nga kivuga obulamu bwe nga teyeeraliikirira kufa, naye ng'akimanyi nti bw'akuuma okukkiriza kwe mu Katonda ne bw'aliba ng'awummudde mu nfuufu y'ensi, ekiseera kijja kutuuka ajja kubeera mulamu. Ebisuubizo ebyo tubyetwalire nga byaffe. Mukama Katonda okuyita mu byo ayagala okuzimba okukkiriza kwaffe, tubeere nga mu nsi tetugitambuliramu ng'abaliwo ku bwaffe, naye nga tugitambulamu nga tumanyi bulungi nti tulina Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'obuyinza, omwesigwa era omwetegefu okukola ebyo byonna ebitusobozesa okubeera mu bulamu obw'ensi eno nga tetusudde kukkiriza kwaffe. Isaaya 54:10 atusuubiza n'agamba nti ensozi zirivaawo, obusozi buliggibwawo, naye ekisa kyange tekiri kuvaako emirembe gyonna. Wulira ebigambo ebyo mukwano gwange, essuubi ng'eryo ogenda kuliggyawa. Lwaki tetukkiririza mu bisuubizo bya Katonda? Mu Isaaya bw'osoma essula 44:15 atugamba bulungi nnyo nti omuzadde oba maama ayinza okwerabira omwana we ayonka. N'atugamba weewaabo abo basobola, naye nze siikwerabirenga. Lwaki tetukkiriza? Katonda waffe omulungi atuwa ebisuubizo ebyenkana bwe bityo. Ffe tulemeddwa okutuukiriza ebyaffe bye tusuubiza gy'ali, naye ye omwesigwa atayinza kulimba agamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Lwaki tetugenda eri Mukama waffe Yesu Kristo? Muganda wange, mukwano gwange, nga tutandika olunaku olwaleero, baako ekisuubizo kya Katonda ky'otwala mu bulamu bwo, ky'oyaayaanira, ky'okaayanira okulaba nga kituukirizibwa mu bulamu bwo. Mukama mwesigwa nti ajja kutuukiriza ebyo bye yasuubiza. Katonda waffe talwawo, talwisa byasuubiza. Ebintu byatusuubiza byonna bijjira buli kimu mu kiseera kyakyo. N'olw'ensonga eyo obukakafu buno bwonna, ebisuubizo bino eby'ebbeeyi, ebisuubizo eby'obulamu obutaggwaawo bikulu nnyo, naye tulina buli omu okutuukiriza ekitundu kye. Ebisuubizo bino tusobole okubirabako mu bulamu bwaffe, bisobole okutuukirizibwa mu bulamu bwaffe. Ekisuubizo ekisinga obukulu ndowooza kye kisuubizo eky'okulokolebwa okuva mu nsi eno nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli eri kyeva mu Yokaana 3:16 nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, Yesu Kristo, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Ekyo kisuubizo ky'amaanyi nnyo. Akakwakulizo kaakyo kali ki? Kukkiriza. Kkiriza Yesu, kkiriza mu bisuubizo bye, bw'otyo ojja kufuna emirembe mu nsi eno. Singa emirembe ng'ensi bw'egaba, naye emirembe nga Katonda ye bw'agaba.
ojja na kutuuka mu bulamu obutaggwaawo olw'okunyweza ebisuubizo bya Katonda. Njaga okukubiriza nga tugenda okusaba nti ebisuubizo bya Katonda byetwalire bibeere bibyo, si bya balala. Katonda okuyita mu kigambo kyayogera naawe. Bayibuli eraga nti eggulu lijaganya olw'omwonoonyi omu eyenenyeza. Ekitegeeza ekigambo kino bwe kiba kijjira eri ggwe omuntu ssekinnoomu. Weetwalire ebisuubizo bya Katonda, ojja kwongera okuzimba okukkiriza kwo, era ne Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomyewo tajja kuleka mabega kubanga yasuubiza. Saba Mukama akuwa ekiseera ekirungi. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga obadde wa mazima ekiseera kyonna. Newankubadde nga ffe tulina emirundi mingi gye tukusuubizza naye ne tutatuukiriza bweyamo bwaffe, gw'osigadde ng'okyanyweredde ku bisuubizo byo. Ebisuubizo bisigadde nga bikakafu era nga byokka kwe tuyinza okwekwata ne twenyweza. Kitaffe omulungi, tusaba otuwa omutima omuggya, omutima ogunaagondera ebyo by'oyagala, omutima ogunaayaniriza ebisuubizo byo, omutima ogunaakukkiririzaamu nti buli ky'ogambye kisuubizo gye tuli ate era kiragiro ky'oyagala tuteeke mu nkola. Katonda waffe, olunaku olwaleero bingi bye twagala okutuukako, naye tusaba gwe oba oluŋŋamya buli kye tunaatuukako kibeere ekyo kiweesa erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Wabaayo omulwadde mu bawuliriza Mukama era abalaba, nsaba Mukama omukwateko, owonye enkenyera yonna gy'alina mu bulamu bwe. Bangi abali eyo Mukama ng'emirimu gigootaanye, bakyalire. Abatalina mirimu Mukama bayamba okuzuula emirimu egikuweesa ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe omulungi, olunaku olwaleero mu ngeri enjawulo tuluwonga gy'oli, nga tusaba ggwe oba obeera omukulembeze waalwo, bwe tusabye n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo okulaba puroguramu eno ensulo ey'enkya. Kubiriza mukwano gwe atagirabye agende ku YouTube Avento Productions, ajja kugisangayo, ate n'obubaka obulala bungi nnyo nabwo ajja kubusangayo obunaayongera okuzimba emyoyo gyaffe. Njagala okutegeeza puroguramu eno ensulo ey'enkya kutandikira ddala mu mwezi ogwo ogw'ekkumi egenda kuba ekyukamu ku budde nga ejja kuba ng'etandika ssaawa 11:30 ez'okunkya okutuusiza ddala ssaawa 12. Kale nno weetegekera enkyukakyuka eyo. Mukama akuwenye omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.